Kalama TV tukyeyongerayo n'emboozi oba n'embeera y'ababosi okubeera nga kati balimba Bakadaama oba Bakadaama bonna nti tewakyali kudda Uganda. Ne balimba Bakadaama mbu tiketi zigula $7,000,000. Waliwo gwe bagambye $7,000,000, waliwo gwe bagambye 15, tulinawo n'ow'omunaana. Ne audio gye ngenda okusooka mpuleyinge yo yagambye nti boosi yagenze n'agenda ku kisaawe ne bamugamba tiketi ya $7,000,000. Ekisookera ddala mumanyi n'engeri abantu gye batravelingamu. Okumanya ne tiketi yeetagisa genda na ku kisaawe ne bw'obeera ku internet. Boosi wo bw'aba agambye ekintu ng'ekyo nti tiketi ya $7,000,000, mugambe airlines ki, tuweereze airlines eyo tukuceekingire ne price y'ebintu ebyo. Oba naawe kennyini genda ku Google teekamu ennyonyi eyo, kampani y'ennyonyi bw'ogiteekamu genda wali n'obeera ng'agenda okubuukinga, kuba osobola okugenda mu process y'okubuukinga ne bakulaga na ssente mmeka z'ogenda okusasula n'obeera nga tokonfaaminze. Kiri nti tugambe nti genda na boosi agambye nti ngenze ku Emirates ne bansaba $7,000,000 ng'ono bwe bamugambye. Waliwo n'owe15 yamugambye nti baagala $15,000,000 okusaza ennyonyi, ekintu ky'obulimba. Kati bw'agamba Emirates genda ng'abuukinga nti ogenda Uganda ng'owesa Emirates. Kati bw'oba otandise okubuukinga ojja kuteeka mu details zo zonna bakubulire ne price, tewali nnyonyi eri mu $15,000,000 oba $7,000,000. Kye kiri kye twabagamba nti obukodyo bwonna akati babboosi bano bwe bakozesa ne kampani ezimu bwakubeera nga Bakadaama basigala. Kuba Bakadaama bwe kubeera nti Bakadaama baali bayingira, oyinza okwezala kati bayingira 20%, 80 tekikyayingira. Kati kitegeeza bwe babeera nga bejjako Bakadaama kigenda kutuuka ekiseera nga mu Bwarabu tewakyali Bakadaama. Ate ekikwewuunyisa nti Bakadaama babbula naye ate Bakadaama tebabasasula. Beeyongedde obutabasasula ate ne ssente tebazongeza. Kuba kyalibadde nti Kadaama singa bali ku bbula bwe bati nga bwe bagamba Bakadaama bali ku bbula tetusobola kuleka kugenda, omusaala gwa Bakadaama gwalibadde gweyongera. Ate nze ngamba gwalibadde gweyongera nga emirundi 2. Nti Kadaama bw'aba abadde ku $1,000,000, kino kye kiseera Kadaama abeere ku $2,000,000 kuba tebaliiwo. Ate era bye bataakole bwe bati Bakadaama ne babeera nga bagenda bavaamu. Kigenda kutuuka ekiseera nga Kadaama ali ne ku $4,000,000, ng'ate ne $4,000,000 onoonya munoonyi. Nja bawayo example. Kati wano e Uganda waliwo eddagala ly'ekifuba nga kabboto kabadde kagula nnusu nga $7 oba $1,000, naye akati okufuna eddagala ly'ekifuba eddungi liri mu $300 kabboto. Kati kagenze mu mirundi 3. Lwagamba nti abalwadde bangi ate eddagala litambula, g'oba toyagala ng'oli alitwala. Kati Kadaama agenda kutuuka mu $4,000,000, $3,000,000 oba kale $2,000,000, kuba waliwo n'abalala kyembagambira nti tujja kuzituukamu eyo ssente. Mumanyi nti abava Philippine, aba Indonesia waliwo n'abasasulwa $2,250,000. Naye ate ne weewuunya nti omuntu aba afuna abadde afuna $9,000 oba $1,000,000 ate asigala ku ssente ze zimu, ate ne batamusasula namusasula. Abamu tebalina ssente, kino njagala mukifune nti Abawarabu abamu tebalina ssente nga bagamba corona yaba affectinga, naye ate abamu baziina naye batya nti bw'anaazikuwa ojja kusala amagezi gonna obuukinga ettiketi odduke. So kati waliwo nti obukodyo obuliwo bw'amaanyi nnyo nti balemesa Bakadaama okugenda. Naye embeera eno bw'egenda yeeyongera nga bwe batadde stop ku ntambula nti Bakadaama abasinga tebakyayingira, Kadaama agenda kutuuka ne ku $3,000,000 ne $4,000,000 mu bbanga ttono nnyo. Kati bw'oba oyina w'okola ng'owulira w'okola oyagalawo, gano ge magezi. Tuula ne boosi wo mugambe mbadde nsaba kunnyongeza ku musaala, kuba bino ebintu bannaye bwe muteerwaneko tewali agenda balwanirira. Kampani tegenda kulwanirira mbuno yongera, kuba oba wasayininga dde endagaano nti ngenda kukolera ssente bwe zito. Naye ne bw'oba wasayininga endagaano
okyasobola okuteesa ne boosi wo n'akwongeza ku ssente olw'embeera eriwo kaakati. Lwa nsonga omuntu oyinza ogamba nasayininga endagaano olina okufuna emitwalo 9, Yesu wasayininga endagaano olina okufuna emitwalo 9. Naye jjukira kati enkola gye mugenda okuba nga mukolamu lwakuba temunnagirabaawo mu maaso, ogenda kutuuka okole ne mu nnyumba 4. Kuba luli ennyumba ezo zonna zibadde zisobola okubeera nga zifuna bakadaama. Naye kaakati babeera nga bali ku bbula nga babuze, bagendanga kutwala eno bakuzunze bakuzze eri akugende ne wa mukwano gwe naye okoleyo. Kakati tuula ne boosi w'omulage nti oba omugambe nti mbadde nsaba kunnyongeza ku musaala. Mu bulungi omugamba mu bulungi, mbadde nsaba kunnyongeza ku musaala. Lwa nsonga saagala kudda Uganda mbaleke nga temulina bakadaama ate mubadde bantu balungi nnyo gye ndi. Oyo tutandika obbazanya politics. Gwe balage nti babadde balungi nnyo naye ŋŋamba bakadaama abali owantu nga ddala owantu w'oli oyagalawo. Obagamba mubadde balungi gye ndi ate mbalaba ngenda kubalekawo wano ng'ate temulina mukozi. Boosi oyo ajja kwongeza ssente. Kuba first of all ojja kubeera omuwaanyi ajja kulaba nti ne wookola oyagalawo ate ajja kulaba nti bw'ogenda tagenda kufunayo kadaama, agenda kukola mirimu nga bw'ogikola. Ate era ne bw'anaaba agambye nti kale ogenze n'agamba agenda tewali buzibu, kimanye nti ayinza okufuna kadaama agenda omufuukira ekizibu. Kuba bino ebintu bituuka omuntu yenna kadaama aba akola. Waliwo feezi y'okumanyagana, waliwo feezi y'okkaayana ne wabeerawo feezi y'okusetolinga. That is omuntu omulungi. Ate ne wabeerawo bali nga yetasetolinga eva aba akaayana bukaayanyi naawe paka kuva bwe watandika okukola paka kuvaawo nga mukaayana bukaayanyi. Naye ne wabeerawo oli nti musooka n'akubiibiitaawo nga waakajja ne mweyiga empisa ne musooka ne mwecyanga awo n'alaba ono awunya awo n'akola biki n'atandika okulaba alaba obuze. Ne wabeerawo feezi ey'ogamba omuntu ono ankolera emirimu kambeere nga mufaako n'atandika okuwa obanga ebizigo ng'ebyo ebirungi deodorant ennungi ne mbeera nga musetolinze n'agamba omuntu ono agira abeerawo. Ne bwe babeera bakozi Uganda mutandika mu mbeera etategeerekeka naye ate ne musetolinga nga mutegeeraganye. N'ogamba wadde yeeyisa bw'atyo naye kaagira abeerawo mumanyidde. Kati enfeezi eriwo. Pointi yange eri nti engeri bakadaama gye bali ku bbula n'engeri gye batulimbalimba simanyi tewakyali nnyonyi zigenda, ennyonyi za bbeeyi. Kaakati naffe tudde ku ground tubazanye politics, tubagambe mutwongeze ku musaala. Bw'oba oyagala miliyoni 2 mugambe miliyoni 2.5 muteese then okakkane mu miliyoni 2. Tomugamba zennyini z'oyagala yogerako ka price nga kali waggulu then mukakkane muwendo nga guliko waggulu then mukakkane paka kuwoyagala. Naye nga kati tuve mu kukolera ssente ziri ze tubaddeko naye kino njagala tukikole mu bulungi. Boosi wo tuula naye omulage embeera nga bweri, omulage nti wali yagadde naawe okweyongeza ku ssente kuba n'okutambuza mu nnyumba 4 naye tuwasayininga nnyumba 4 kuba ayinza okugamba nti munaye twali tusayininze nti olina kubeera nga okolera emitwalo 9. Mugambe endagaano zino tuzikola naye tuzimenya kuba byonna ebirimu ate naawe si byokola. Akubuuze nga okuntambuza mu nnyumba eno ntambuze mu nnyumba ero ngende mu nnyumba ero. Ekyo tusayiningangako naye nga mbagambye feezi ejja kaakati yakubeera nga bagenda batambuza mu biyumba. Olaba babadde babatambuza luli nga bakadaama weebali naye ate kaakati bakadaama nga babbula. So akati naffe tudde ku ground tugambe nti mutwongeze ku ssente kuba nabo bagezi nnyo. Kuba ogambire omuntu nti tiketi kakati eri mu miliyoni 15 tosobola genda Uganda. Ono gwe mbaleetedde leero voice note eno bamugambye tiketi eri ku miliyoni 7. Nasema kenyine manyi boosi wange we yaŋŋambye yagenze ku kisaawe yagenze manyanga okukola gundi enkomyawo baamugambye obukadde 7
kati ate nga tabulina nannimba mbusimanya ebisale babikulozi nze tebakyalinya nyebuuka kati tenezidira nabungamba amma akulimba sente zatalina kati nemugamba ddala njagala kudejjukira ebigwa abantu bangi naye akimanyi nemugamba njagala kuddayo nangamba lindako sirina lindako bwe banaaba batadde ebisaawe nja kuleka ogende naye nga ye niyaye tayagala noveewo olw'ensonga Bakadaama kati babbeeyi kabe Bangladesh kabe Bafilipino babbeeyi kala Bakadaama ssebo pulezidenti waffe taata omuyambi waffe ngenda kukola ntya kubanga obwana bwange mubutuufu okulira nvumiisinga lulinga sinamalako nali mubi nga siri mulungi naye kati alaba mmaze okalaba ndi mulungi ngenda kikwasaganya ntya